Rasulullah. Mu Buyisiraamu abalina bulijjo bakubirizibwa okukola enteekateeka y'okusibulula bannaabwe mu mwezi guno omutukufu ogwa Ramadhan. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu nga ye ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa mu kukulaakulanya abantu mu Bwakabaka bwa Buganda ategekedde abakkiriza futaali mu maka ge agasangibwa e Muyenga. Wano Supreme Mufti Sheikh Suleiman Kasule Ndilingwa wasinzidde n'abulabula ba imaamu ne bamasheek bonna ababadde batandise okusalira abantu ensimbi okubasabira kyayogeddeko ng'ekikontana n'Obuyisiraamu. Ebyo bikulu nnyo ng'ate bye bisaanira mu mwezi guno gwa Ramadhan. Singa abantu bonna oba emizikiti gyonna gigamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, emizikiti gyonna bayimaamu bonna n'abakkiriza ne bamimisa nti amiin, amabalaayi ganaavaawa. Niyo waliwo okuba nti abantu basirika busirisi. Ate ebigambo ebyo ne biba nga bikulu mu kubiddiŋŋana n'atabimanyi abikwata. Naye temusomesezza ate muganye okubeera ababisomesa nga babisomesa, kisobozesa ababiwulira okubeera nga babikwata. Naye omuntu olumala okusaabo ab'okwesiima. Ramadan mukole ebirungi byayo. Mwezi gujjudde emikisa, gujjudde ebirungi. Ke kafumito k'emyezi 12 Ramadan. Basheek be basoose okubuulirira ne basibirira abakkiriza okujjumbira nga bulijjo okukola ebyo ebibawesa empeera mu mwezi guno, ngamba ng'okwaayo zaaka mu kkubo erya Allah saako n'okudduukirira abo abatalina. Okunyigiriza omusajja omu yasaaza basahaabi be ye sahaba n'awanvuya ne bagenda bamuwaaba eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bagamba ya Rasulallah, imaamu ono fulaani ono bw'aba atusaaza asoma Bakara nnamba tabaraka wa taala, byonna ebikutte mu mbeera y'emirimu n'ebitiibwa byeyongere okusingako awo, olw'okuba nga twagala naffe okubeera ku ntebe eya waggulu, okubeera sekendi buli lunaku buli mwaka. Gamba nga ati Allah tuddize Ramadhan, naffe tumusaba Allah tuddize Ramadhan awaaman adida, emyaka mingi tube nga tuli mu bantu abasiiba, enereke kubeera Ramadhan yaffe esembayo. Ye omwogezi w'ekitebe ky'Obuyisiraamu ekibule nga yabadde kalabalaba w'omukolo guno Sheikh Nuhu Muzaata Bate agambye nti kyennyamiza nnyo okulaba nga kati emizikiti gifuuliddwa bizinensi ng'abamu mwe basuubira okugaggawalira. Balaba mwe bazaalire mu International Hospital olw'okuba eriyo badokita ba specialist ebyensi nenga bwe mubyagala mukwate birungi, mwagala cream, mwagala n'ebyeddiini. Nebagati Muzaata yagambye ogati okay Muzaata nange bye nabiwulira ne waliwo wano Seeka Ssebo ateze maze banga mulaba omuzikiti. Mu bubaka bwe obuweereddwa Hajji Abbas Mukasa Kawase ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu yeebazizza nnyo bonna abeetabye ku mukolo guno wamu ne basheek olw'okusomesa kwe bakoze. Mu balala beetabye ku mukolo guno kuliko abakulembeze b'Obuyisiraamu gamba nga Sheikh Obed Kamlekia, Sheikh Rajab Kakoza, abakulembeze ba Wuma nga bakulembeddwa mu Haji Medi Sebagala n'abalala bangi. Alipoota eno ekkuŋŋaanyiziddwa Haji Yunus Ntale ku WBS Amasonsole.